ndowooza kalule banyonyole kyekyo mikwano gyaffe twongera okuba nga tubebaza n'okubaaniriza mwebale okuba nti mugoberera matayo ebbanga lyonna. Ekirala ekikulu kye mulina okumanya nti akabanga katambudde ate nga kawera nga tulindiridde ebintu byammwe bino. Nifaati kali mu myezi kubanga kyenzukirawo ne mikwano gyaffe abamu bwe bategeera nti matayo wali ebirala byagenda okutumya okuva mu Desemba bo ne bebeera nga badde basula ssente zaabwe ne bazira omwami matayo nze ebituukira wonna ssebo nga mujjako ebyange. So yadde maazi olaba nti nneneko naye ebimu ku byo ebirimu baabigula dda. Kitegeeza nti kati gwe alaba vidiyo eno bweyambisa omukisa guno osobole okuba nti naawe obeera omu ku bannamukisa abagenda okuba nga bafuna emaali yaabwe. Box ndowooza musobola okuba nga muziraba. Gwe kimanye nti zijjudde ekikwatagana ne kopa naye ebintu eby'omuwendo ennyo. Oli kopa gwe tujja e Congo oyo ye twabategeeza wakyasigaddewo mutono okubanga mwategedde ebiri e Congo. Naye ono ye ava e Misiri lwakiri amaze okuba nga atuuka. Naye tetujja kubanga tunyumya mboozi nnene twagadde tukole mu butongole. Mwami Matayo asobole okuba nti omulimu guno agutongoza ogw'okuba nti asumula bokisi zino n'okukakasa nti ddala emaali yammwe abagisasulira edda emaali ddala mukakase nti nno emaze okuba nga enyengerawo. Gwe atagisasulira naye ng'ogenda kubanga ogibeeramu n'obwetaavu naawe osobole okubanga mu kaseera kano lwakiri okola odeyo nga bukyali sinakindi obeere ng'ojja ku ofiisi zaffe wane Kasubi osobole okubanga n'okulabako olaba ku siimo ogambe nti yes kati kantwale kino. So katukole mulimu guno n'olwekyo mu butongole tumale okubanga tukulagako bulazi. Eno emaali mujja gigula si ntono nnyo tetugenda kubanga nti lako bulabi naye togula maali emaali ebeera mugenda kubanga mikwano gyaffe n'olwekyo mugirabako era musobole okuba nti mugyetwalira. Bagisibye mu ngeri ya njawulo. Katulebe aya basi kakati nno amayinja mugaraba galiko gali ge nali mbagamba gana amayinja kumpi ge bawandikako gali amateeka ga gundi ga Musa. Era agamu kati lino teririiko gundi eyaka naye gano otunulira lino bwenteeka mu gundi wano lyaka. Kati abasinga obungi n'amawoteeri agasinga mu Egypt abasinga mugamanyi bulungi bwegateeka muli balyaka bweriti. Ndowooza abasinga mugamanyi gana amayinja kuba abaali bagenzeeko mu Egypt mwali mugalabyeko. So amayinja gano gaba gakabwe gati era wabula bannamukisa erenga sitaani yalyo werituula bannamukisa bupiramidi buno twabukomezaawo. Gana amayinja mu Uganda kumpi gano gava mu Misiri okwetoloola ensi yonna gano gooraba. So tuze nga tugabanyonyola era ndowooza mugaraba. Waliwo abantu baffe ssebo luli abaali bettanidde nnyo earrings naye nga zaali zaggwawo. Ebikomo by'abanubisi bino mubimanyi biriko amayinja gana amayinja kyemanyi kuba oliawo mwali mugarabyeko. Abaagala obusaaraba nange nataddeko nange kanteekeko ate munna abaagala obusaaraba buno buzze kwatuuse dda ne bu earrings waliwo abaali babwagala obudda naye nga bwali bwaggwawo dda. Bino byonna tubajjukiza biva mu ggwanga lya Misiri. Bino byonna bivudde mu ggwanga erya Egypt. N'olwekyo mikwano gyaffe mwandibadde mwanguwako mwandibadde mwebeereramu. Kati buno obuntu mubulaba buno baleeta buno obuntu kati buno obuntu edda bwe babeeranga n'amalagala babuteekangamu amalagala gaabwe like osobola oteekamu tabula emiti gyono egikolanga ebizigo
n'oteekamu n'osaanikira kati nga mwebajja nga boolaba akakebe k'ebizigo nga mwebajja n'asiiga n'amala n'ateeka wali n'alyoka yeesiga ebizigo. Abaegypti baali bayiiya kuva edda nedda oba abaddugavu, kino kyekyakola ngaekikompe, so naawe osobola oketaaga buno. Mpozi omuchina ababuyita butya, ye yabaleeteramu mbusimanyi eddagala lya kipankcha. So bibino ebyaffe ebyabaddugavu musobola okubyetaaga. Abadde babuuza zi piramidi ez'amayinja ziizino zatuuse nazo, so gwe wena abalyetaaze oba ogenda weziri sofa new stock yakayingirawo kati. Ebintu bino ebimu Mwai Matayo byabalaga, njagala okubajjukiza nti twali twabireeta ku mulundi guli Mwai Matayo yajja nabyo ng'avudde Misiri, mikwano gyaffe bangi ne batuuka okuba nga babyesooka ne babitwala ne biggwawo olw'okuba nti dimandi yali waggulu, kwe kusaba tugamba nti agenda kubanga abaleetera ebirala. Kati kali kebalazeeko edda ne katuuka okuba nti kakola layiti eri gye walabye bwewo nno. Omukulu nammwe abalowoozezzaako n'abaleetera obulala. Naye tetwagadde nnyo mbeera yakugamba mbu ate akati mwaleese bitono ate kaakati okujjawo nga gwe Mungu yakugerera bugerezi, naye ekitali ekyo wandibadde weebeereramu kati nga tebannakubira birango. Tubasaba bino byolaba osobola okugenda ku Google n'obeera ng'obuuza ku products zino okuva mu ggwanga lya Misiri ddala zikola ki, kubanga Mwai Matayo bagambye ebbanga ddene era sitiro ekyali yaabo abalina muli okulowooza naye oba Matayo oba atufumba. Naye ate bo bakitegedde nnyo. Kasita ekirungi nti era ku Google gyebiri, then ebisinga bo bajja kuba babyerabirako. Gana amayinja bano be ba Cat family abaavanga mu Siriasi. Olaba nti wansi mpologoma ate wano bamenshoninga ngensi. Kati gana amayinja ge bakozesanga era okuzuukusa oba okucreatingawo eri Stargate. Era olaba kino ekibumbe fesi ya muntu naye wansi oba ekikula kye eringa mpologoma. Ensonga lwaki nabagamba planet entuufu ziva mu Siriasi. Obudde kyemmanyi olwo bali yafa bagenda okugola bagambe nti Mwami Matayo bo nga babusasulira dda n'abamu nga babweboma, naye olwokuba nti bwali bwajja butono. Mwami Matayo ajja kibategeeza nti eno sawundi gyowulira nzijanjabi, si sawundi gamba nti muzanyo, naye kuno okujjanjaba agenda kubanga ayongera kibategeeza. Obudde bwazira so n'olwekyo bannamukisa akaseera ak'okwebereramu keekano. Ne bano abanyankora ba abalezi n'amazina ga kalija babaleeteddeyo buno, ndowooza mujja buyita bwansaasi, naye n'abamasabo tetwabaviiriddemu. Abamasabo abakalija babaleetedde zino ezigobera ddala ezizukusiza ddala bakiwanuka n'olyoko Kiwanuka bw'abaana bamuzanyirako. Obudde ndowooza mu
Tulizeemu enkulaakulana tukozeko ebirala. Nandikire kuno ndowooza. Batukoze bulungi nti ebintu bino Mwaimatoyo yabalaze dda mu sayizi ennene kati zino ze zimu ku sayizi entono kitegeeza nti buli omu n'obusobozi bwo ojja kusobola okuba nti ofuna item yonna gy'onoobeera osimbye. Tulina ze twalabyeko ennene mu sayizi kati zino ate zentono mu sayizi so weziri. Empeta bafunyeyo n'ez'emisiri. Ez'emisiri ndowooza ziizino muziraba. Naye ogiteekako eno actually nefaanana eri gye nali nyambadde luli ono akatuufu. Empeta eziriko obusaaraba ogigula nekola emirimu ebiri. Peta musaaraba. So abazeetaaga era mwanguweko kubanga oyinza okulwayo ne bazitwalira ddala ng'ate ekirungi nti Google weeri mujja kuba mu byesomerako sijja banyonyola bingi. Eno ogyambalamu bwoti. Okiteekako bwoti. So biibino boona n'ababyetaaze ojja kuba ng'ojja ng'obifuna. Bino byakava Misiri katikati. Bino byo olwedde twadde twabibalazeeko kati bwo buno kaba ka ring naye nga kanako ka musaaraba. Teekako bwoti. Ono kopa yenna ekituninya awangadde emyaka na bisiibo bwe mulaba. So kopa ono si wa leero. Kale katugende ku bokisi endala aye tumala okulaba ebyamakulu nabyo Mwaimatoyo byasobodde okuba nga bwaki atuzigirira
ebigenda okuba nga biyamba obuli ku bulamu bwaffe. era mulabira ddala nti gino emitwe engeri gye giri egy'omugaso gye nasinza okutumya ennyo mugyetaaga. Osobola n'okufuna woteeri. Waliwo omuti gwe nabalagako, omuti ogwo nja gubalaga. Waliwo emiti gye basinga okuteeka mu woteeri, naye kati gino osobola ogiteekamu ne guba nga gwakira mu nju nga guno. Guba gwaka nga bwolaba guno, ne gubeera mu nyumba oba nga ge mataala g'okozesa bw'oba ogenda saba ne mu restaurant ng'abantu baza ekiro oguteekamu ne gubeeramu omwo. Aye nno wano gyassa okuba nti budde bwa misana tukoledde vidiyo eno naate obeera ogw'ekiro n'okiteeka buteesi mu kisenge ekyo, eyo layiti eba ekumala ate nga tegenda kuba nti kutama. So engabo za Falaawo omugagga ye ashhadu an la ilaha illallah, engabo za Falaawo Allah akbar. Kakati bwali eyo mukwano gwange simala leero kyogenda kubanga oyogera luli mwami ate yaleeta engabo zaali ntono nnyo mu zino ennene. Jjukira tulina obutono mu sayizi n'ennene, kati zino zenneneko mu sayizi era n'ensimbi zaawukana. Toyinza kubeera nangobo ng'eno n'ogiteeka mu makaago, tosobola kuba naye n'ogiteeka mu bizinesi yo n'otugamba nti esobola okuba nga esigala kyekimu. abazeetaaga emisala ezo engabo za Falaawo. So abazeetaaga mujja kujja muzikime, nazo zino zakayingira mpya. Zino ze sayizi entono ndoza asumululeko mbarage. Kino kyenali mbanyonnyola nti kati family kati tosobola kukola bwakabaka nga tebuliimu mpologoma. Eno ye size entono eno, so zezino eziri wano. Kati eno ye size entono, kati eno size entono eyo nayo mujagyetaagira ddala. Then zino kati family zenali mbagamba lwaki bazibumba mugana amayinja, lwaki tebazireetera mugana agabaanu bisigano gano bwe gati tebasobola, lwansonga nti balina okukolera mugana amayinja ge bakozesanga. Abantu abedda bakwatanga zikristu amayinja bwe gati oba gorodo oba feeza nga nayimirira ku lusozi n'agiwanika nga kwaraamiriza. Kyovura nti bakola mugana amayinja era bakolamu ebibumba ebino bwebiti. Era nga Kalule bwe yabagambe gwabye ayagala omanya ebisinga kuno ogenda ku Google ebifaananyi bibino okebera omanye omugaso gwabyo. Kale mikwano gye katusuubire nti ekyo nakyo mumaze okubanga mukitegedde bulungi. Tetuzaamu maali yammwe wano kubadde kubalagako obulazi. Ababonja buza mu basi tugiteeke waggulu tugituuze kuli.
Haya, ebiri bye tubadde tubagamba papyrus. Kati n'abaagala ebisige ebyaba Egyptian ebisige ebyako ekiro ndowooza mubiraba bitemagananga gorodi. So bino tugenda biteekamu frame biriko papyrus. Kino bwekiteekamu ekiro kituuka ekiseera nekikyusa kala, era bino byo ebisinga babadde tebanabiwodalinga gwabyetaaze osobola okubyangwira ngaobudde bukyali. Bino byo tebyali ku order wabula natumya butumya, nebiri nga bwe wabirabye barageeko nga bwe bibeera mu frame kiba bwe kiti. Kiba bwe kiti. So bwe wena akyetaaze osobola okubuukinga ngaobudde bukyali. Kino bwekiteeka mu ddiro golowooza eddiro ly'omuddugavu liba lifaanana litya. Design za njawulo kyetwerabira bikyusa kala naye n'ekifaananyi kikyuka. N'ekifaananyi kikyuka. Wano osobola obbiraba nti olaba muntu n'oli muntu ate ne bifuuka mu nzikire n'olaba ti bifaananyi birala. Bifaananyi birala, ekyo kye batamanyi. So kala za njawulo. Bino mbetereko sketch zange ziri wali. Sketch zange. Enene. So ndowooza mubiraba banna ne soke tubalage kino n'obusaalaba buli bwe tubaleetedde bakabaka abaaliwo ab'ebyafaayo bonna ebaliko. Bino ebifaananyi bikadde zino bino bitooko bino bwe birina otunyonyola engeri gye tulina okukolamu ebintu byaffe ki. Kati njagadde mbalageko ngenda balaga ku sketch kuno. Mbalage kati kino era kuliko empologoma. Tosobola mugabe tosobola kukola bwakabaka nga tekuliiko ki empologoma. Kati wano zino si mbaata zino zenyini naye ate mu bugonde owulira omanyi waliwo research gye nabadde nkola gye tugenda obbawo enkya. Tujatandikira ne ku mbaata zino mukanootenye mujaka tujjukiza bategeere lwaki mbaata. Lwaki mbaata. Kakati bodo kukwata otunuulira wano papyrus ebiwandiiko ebiriko kuno byonna bibino era nange nali mbikozeeko research nga bwe babiwandiika mu magezi ag'ekyawaggulu era nange bwe nakikola. Kati abandirowoozeza nti oba nabikoka kuno bino nabiwandiika dda nga bino tebinajja. So bino byebimu ku byaba Egyptian bye baali babba abazungu bye babba ne batwala. Era bw'otunuulira wano ne piramidi nga bwe zaali wano ssatu ne wano bwe kiri piramidi zino. So buno obubaka kati ng'olina omwana wo ng'oyagala ayiga ebintu ebimu ebya magic ebyenjawulo osobola okujja n'otwala eno papyrus. Bintu bingi byagenda ogijjamu okuli bino ebiwandiiko n'ebintu ebirala bingi. So ebifaananyi weebiri biri mu kala za njawulo. Jangu buzi ofune otwale oteeke mu nnyumba era nga bw'oyambako n'omwana okufuna ku magezi ag'ekika ekyewaggulu.
ndowooza kati baabo ba Osiris bakatonda abaaliwo abakadde kati kino kiteeka mu nyumbayo n'osirika busirisi era ebisinga ndowooza nze ngamba nyonyola nga temubitegeera naye bibino already byatuuse dda bino byonna njagala at least mubisomeko kati kambalage kino mutegeere nti ensi ye yasookera ddala so bwetunuulira wano kati eno ansa ngenda girekera mmwe wabula ngenda bayambako kimu nti guno musana bano baali bawaayo ono mujja kwesomerako ono kiki kye yali akola mulabe nti omusana juzi twali twogera facts ezibeera mu America nembaga nti bamire triangles levels keto n'ebitundu ebirala nti ebirungo bisooka kuzimbirwa eri then enjuba n'ebikuba wano mu Africa bo bajja bagamba part of Africa musemanya omusana ekwete eyita mu Uganda naye nga wate ne baddamu ne baga nti bw'oyimirira mu kasana ofunamu ebirungo ebyenjawulo kano kabonero ka miti na bimuli bakulaga nti leeya ziva waggulu ne zikola ki bino byebiwandiiko byolina okusoma atomu zeziriko bino era kuliko n'emisalaba n'embaata eri kati bino zesijja byogerako bingi gwe jangu okyefunire era n'abasinga mu birabye bino bibaamu obubaka obw'ekika ekyawaggulu ekyenjawulo ddala so ebyo zino piramidi engeri gye zazimbibwamu kati bw'olaba wano piramidi naye ate bwe buziba ojja kulaba kifaananyi kirala kijja kyusa kala ono omukyala noono ndowooza mulabawo enjawulo kansuubire nti kyenjogedde kitegeerekese era wano olaba nti yali aliko omuntu ng'aliko ne kaati obanga kapa muntu kapa kati nga be bakulaga nti be batambuliranga ku bakatonda zino message zibaba zibateerako wano zesijja zibasomera mwe muzinoonyerezeeko mujja zeerabira muzuule amazima ababadde namu valentine ndowooza mulabe ebiti oba nti edda waabeerangawo okushana noba okwetonaatona naye bino abawarabu be babba bagamba nti omukazi mumugulire zijuwera obiki biki ne bakomawo nga babitukubisa musaaya ababayaayi babano bakatonda banimoteeku ne bamunula be bano wano era olaba nti era omukazi n'omusajja baavadda naye omuzungu bw'aba agamba ekyebisi agamba sibitegeera bibino ebifaananyi era ebyedda bikulaga nti omukazi yatambulanga n'omusajja waliwo wano zisimbolizi ez'enjawulo era gwe wena kyonooba okyuziizemu kyogenda otwala byo weebiri era ngenda biteeka mu frame kubanga mujja byetaagira ddala bakabaka abakwini baani bonna weebali ne ba royal emperor abantu abasinga temumanyi lwaki bayambalanga bwe bati naye bino tujja kuba tubyogerako nga babano balina inki nabagamba abanyankole abatuufu abeera n'omugo ogumuyambako ne bwaba atambula akabonero akeno nakalaga nti akyalina obuyinza bwo obw'amaanyi naye abasinga kati tebamanyi na mugaso gwa mugo omuntu akwata omugo oyo n'amanya nti ndi mulaalo kiwe naye bino byonna byali biraga olulyo olwa Katonda bibino wano bobuno wano ovako obulala era ndowooza mulaba wano engeri gye baali batuddemu nga bali mu kusoma kunyonyola ku misaalaba era bw'otunuulira n'emisaalaba batekangako obubonero akalaga kala ya blue ne white jukira Egyptian n'engoye ndowooza oziraba bo bakkiririza nti era ne bw'ova wano n'ogenda mu Uganda omu Egypt akulabanga malayika we
lwansonga nti omugo ogubawo obulamu bwe guva waffe kyokoloba nali ngamba nti mu 2027 abachina bajaleeta ekirowoozo ekyokusiba liva nayo nga bagikola mu ssente naye bano bonna bakkirizanga mu misalaba gino kubanga gino gye mituufu gino gye tuleese zino engabo za faraawo. bwobudde webuli bungi n'ebikomo byaffe bino ndowooza ebisingako awo mubirabye kati ababyetaaze kalulu agenda bateerayo enamba abamu mujja kuba muyita ku Board of Africa banange amayinja gano getuleese mugeetaaga nnyo bwe kyoba omanya nekyatuleetedde okugawodalinga ngenda kubabuulira lwaki mugeetaaga nnyo. Ebiseera ebisinga eriyo ebintu byetukola kiwedde mikwano gyaffe tubeeyanza nnyo olw'okukkiriza okubanga mutambula ne Matayo. Ebintu bino nga mubiraba byagezaako okubanga abalaga oba olyawo ne mu Uganda bisobola okubanga biyiyizika kubanga munnayuganda mugezigezi asobola okubanga akuyiyiza akadde akafaananako nga kano naye njagala nkutegeeze nti quality matters. Omuntu okuteekamu ssente n'agamba kabiviire ddala mu ggwanga erya Misiri nga bw'osobola okubanga bw'okyolaba wano kuviira ddala okitegedde mukwano mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Egypt kitegeeza kuba kwetaaga quality. Amayinja ngaago okugafuna tosobola kugafuna buli wamu era singa gabadde gafunika wano mu Uganda oba mu East Africa naffe twandibadde tuleeta bulesi ne tubyebumbira naye olw'okubanga galimu ensonga lwaki geego kyekireetera okugamba nti katubijje mu ggwanga lya Misiri. Kati ojja kwesanga nti kopa ali mu kadde kano nga bw'okalaba mukwano gwange n'ebirungo bya minerals ez'enjawulo Mwai Matayo byabasomesa entakera oba n'akadde kano naye nga oba osinga omuntu eyeesibye obukomo bwaffe buli kumpi obukomo nga 5 oba tomanyi oyo olw'ensonga nti ebirungo ne quantity eya kopa aba yateekebwamu kwegamba abo waggulu nnyo. So y'ensonga lwaki Mwai Matayo bw'ati abituna n'agamba nti nedda bitujje Kongo katubijje Kongo naye tujja kwetaaga n'ebivaako mu ggwanga lya Misiri. Era ojja kwesanga nti n'ebbeeyi y'ebintu bino etera okubanga eyawukanamu akabeeyi katera okubanga kaliko wagguluko kubanga okubijja obujja mu ggwanga erya Misiri okubituusa obutuusa wano ojja kwesanga nti si kyangu n'akamu n'akettondo ensimbi ziba mpitirivu ddala. Naye nga tetujja ate kugamba nti no tubireke olw'okuba nti bya ssente nnyingi kubanga nkireebyeko wano Kampala wano baleeta amasuuti n'ogiramusa ne bagamba nti yabukadde buna kitegeeza baleeta ebintu ebyenjawulo biriko era bannannyini abanaabisobola. Y'ensonga lwaki nti nekkopo ono nga w'omulaba Mwai Matayo asalawo n'agamba kyonna kyekiri katumutwale abajja okumusobola bajja kubanga bamusobola. Oli kopo waffe temwerabira ava mu ggwanga lya Congo wakyaliwo okw'omutonotono naye bw'anaaba aweddewo era tujja kibagamba nti mugumiikirizeeko ebbanga nange lyesimanyi olw'ensonga ajjava Congo owulira miwunyo sofa gye giriyo naye ng'ono yo w'Emisiri tuli basiimu okubanga lwakiri amaze ye okubanga bwakyatuuka. Ate bwe twogera ku mayinja ago mumuli twogera bwogezi mayinja kyetwogera amayinja nti omuntu agenda kubanga alikwata alikube munene dda
nti kino kyokka kiyabalaze ng'ovudde ku simbo yakyo naye ejjinja lyokka ng'ejjinja. Kambabuulire mikwano gyaffe twambala empeta zino Mwaimateo yakibagamba wadda naye n'empeta nazo zirimu amayinja ago ag'enjawulo n'amakulu gaago. Lino ly'ejjinja nga mu nkola gye baatuuka okubanga balikolamu n'ebyo ebyagattibwa toyinza kuba nabyo n'osigala ng'olina obweraliikirivu olw'abantu bano abatakwagaliza agundi balogo olw'okuba nabayitako fena tubadde tuvuga booda kati ze naguza emmotoka batandise okunkola ebintu bana jjinja lino ate njala kibategeeza mikwano era mukwano gwange omusiraamu yaga naye kalule awo tuba tetugenze mu shirika ekiddamu nti nedda bino ebintu kyova olaba nti tebiriimu kakwakkulizo konna mbw ate bwolitwala liteeke mu kasonda ate akatisooka tebiriiwo ebyo bino byonna biri mu foomu ya butonde just ekyenjawulo kukiteeka buteesi mu foomu nga eno bwogiraba kisobole okuba nga kinyumira nzaala basako n'omulala n'olwekyo tubagamba nti mwandibadde nga mwebeereramu jangu wano ku ofiisi zaffe lwakiri ekasubi osobole okuba nga bwotyo onnyonnyoka otwale kyotwala nga naawe mukwano gwange oli mumativu kukyo twetaaga kutereeza bulamu bwaffe kyekisinga okuba nga kikulu. Ekirala abasinga obungi njagadde okubategeeza akantu kano era nja kuddamu nkabategeeza olulala. Abasinga abaali baguze kopa mugula kopa bwakubeerako wiiki singa emu bbiri n'asiiwuuka. Kati abantu tebakitegeera oba kinyonyole ntya nti kopa mu kusiiwuuka tasiiwuuka nti aba akyuse nti ali feeke no, wabulagana amazzi gemunywa galimu ebirungo ebikosa embeera embi. Twabagamba kuva edda nga twakatandika kopa okumwogerako tubagamba nti kopa anuunamu kemiko ezikulimu. Buli waaba anuunaamu abanywa amazzi abanywa bisooda kati kemiko ziri ezandibadde zidugaza omubiri ate kopa buli wazisika ennyo aba ayongera okukyuka ekiraga nti akola. Kati twabaleetedde buno obudde n'ebikomo bino kati naddala ono kopa avudde e Misiri ne buli obukomo bwanamu etaano buno buli mu tantalite. Buli muntu yenna nga wagemwako eddagala lya vaccine n'okulya ng'olya nnyo ne bichipusi weetaaga ebikomo bwebiti ddala era ne bu inki bwe buti weetaaga kopa budde bi inki bwe biti. Kemiko ziva mu mubiri gwo obudde akadde buli we kabanga kazinuuna mu kwongera n'okusiiwuukira ddala. So kyekimu n'amayinja bwe gati era mujja gatwala mujja kutandika ng'okulaba nga gasiiwuuka naye nga gano amayinja gwe bw'oba oyagala dinoonyerezaako bwe kyoba okola kiri kimu. Gwe kera ku makya ogende ku Google okebere lwaki gafaanana bwe gati oba lwaki tebagabumba mu mayinja oba ebintu bino tebabibumba mu mayinja amalala. Amayinja gano galina akabonero kaago gapresentinga kintu kirala nti ensi eno universe gye tulimu oba bagiyita kaayi. Nabagamba dda nembagamba nti bino byavanga mu Sirius A omuva ne ba reptilian Andromeda abatunulira bakazi ba Trump muka Trump musobola omulaba. So noonyereza ku bintu bino onoonyereze ku maanyi g'ejjinja lino ojja kuba olaba n'okwongera okwetegereza. So gwewena nga omanyi wagemwako yangu at least ne bonoofunayo kano bwe kati kajja kukuyambako mu 2030 tekukosa. Era abasinga obungi amadagala baagagaddewo naye mujja kuba mwerabirako naye bagambe nti ffe tugenda tandika kufulumya eddagala lya abo abalwadde ba sukaali abasiriimu n'abalala bonna amadagala tugenda tandika gafulumya era tugariliizinge era nawe wanaaba alyetaaze osobola okubukinga ng'obudde bukyali. Ndowooza kankuyambire ku bantu baffe Mwaimateo yabadde ayogera ku kyokugemebwa bamujaga nti okugema baba tuyamba kwetaasaako ndwadde ate akati bw'otugamba ate bituyambe kufa abagemebwa yes waliwo okugemebwa okujja naye nga kulina side effects zaako. Abasajja balina pulaani nene ba Bill Gates abo nti lwaki Afirika bazaala nnyo lwaki bwe tubagamba nti muzaale kikuzaala mbabagaana kati katugende ku baana bano abato be bazadde abatannaba kutegeera tuforsinge ne gavumenti za Africa nti omuzadde singa agaana omwana we okugemebwa lwaki liba musebe lwaki bakiforsinga
abaana ne babasanga mu masomero bakugamba simanya kansa wa nabaana ali awo bwatyo kansa w'omuwa gwa nabaana bamugema abaana abali mu P3 P2 n'obabuuza oyo kansa lwaki mumulaba nnyo kati olwaleero pulaani erimu ebyo nnene n'abantu laba bagemeddwa wano eno mu biseera bya COVID-19 naye abamu batuuse okudivelopinga ebizibu ebyenjawulo kale side effects ezo ezijja wamu n'okugemagema okulinga okwo ono kopa byagenda okuba nga atuyamba okunuunamu ebyo waleme kubanga bwotya okusebwa. So ebisinga byebyo tujja kutandikira awo enkya kubanga enkyalo tugenda okufulumya full report ya bino n'okulaga emigaso emirala gyebikola. So nze mbasiibudde mweraba. Kale bannaffe mbeere bulungi naye omwangu yatta enswa bw'oyangwa n'ogamba kaŋŋende ku L40 nsobole okuba nga nfuna akada kange nfune lwakiri piramidi eyange nfune ejjinja eryange oba akakomo oba kalempeta kyekiba kisinga katubaagalize Mukama Katonda abawonye obwavu abawe ssente ate mumanye ekikukusikusa nti ojja ofune item osobole okukuuma obulamu bwo Mukama Katonda abakuume.